abalonzi ba Kampala Central in particular ne bannayuganda okutwaliza awamu nze Abraham Luzi Bawasala Torosala. Yono Torosala. Yes. Beautiful. Olunaku lwa leero tumaze okunominatingibwa oba okusunsulibwamu yakabonera akalaga nti ebisaanyizo by'omukulembeze byonna naddala omubaka wa paalamenti nti bituukiriziddwa. Nga bulijjo puroguramu yange si nyingi. Bannayuganda tugamba omulundi guno n'ebbanga lyonna mu maaso tulonda abakulembeze bw'osinziira ku nsonga n'ebyo byayogera obeeko ebikuyamba. Si tolonda kinyumu, tolonda kala oba bibiina. Nze ndi independent, ndi wa bibiina byonna mugatta bantu. Weewaawo njagala kubasaba bana Kampala Central nti kyekiseera ne Uganda okutwaliza awamu abalonzi okumanya obuvunaanyizibwa bwammwe n'obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti. Omubaka wa paalamenti takola nguudo, tajjanjaba balwadde, taziika, era nze tunnoonya tuyakunziikirako nedda. Togenda kumunoonya. Omubaka wa paalamenti alina okuba nga asaanidde ng'era kyakulabirako era nga mukulembeze. Kyovola nina reforms zenjagala senga bunaaba munneesize mu okufunamu empeereza ennungi zenjagala tutandikireko. Okusooka okwewala abakulembeze okuba nti kirabika nga abeeyagaliza n'okunona ebyensimbi n'ebirala. Ffe tugamba oba ŋŋamba omubaka wa paalamenti ebisaanyizo bye bino wammanga senga munaaba munnoozi. Twawula abakulembeze n'abeenoonyeza ebyabwe. Weewaawo mmwe nno bannayuganda mufune empeereza ennungi mu gavumenti. Ekisooka olina okuba n'obuyigirize bwa senior bwa at least degree n'okweyongera waggulu. Bino ebya senior 6 bikome, tuwe ekitiibwa abaana baffe abasomye ne institutions eza waggulu. Weewaawo ekyokubiri olina okuba nga weesobola mu by'essente. Olina okuba ne million 5 ku akawunti. Bw'oba tobirina ebyokukulembera banno bireke kuba naawe weeremeredde. Weewaawo ekya twagala turnover yakawumbi kamu n'ekitundu omwaka transactions z'okuloba bizinesi zo. Kitegeeza tozze kunoonya mulimu, mufune abakulembeze abasaanidde. Weewaawo ekirala tugamba olina okuba nga ow'emisolo. Manya lwaki gavumenti yeetaaga emisolo, olina okutulaga tax clearance certificate. Weewaawo ekisembayo twagala okulaba nga ebyaddala olina w'obeera ba MP bangi muli mu malooni g'amayumba g'amamotoka no olina okutulaga w'obeera nga n'amakaago gali mu mannyago. Olina okujja n'ekidduka ekiki ekisaana omubaka wa paalamenti. Si ffe kujja tukulabirire. Abantu bajja nga banonye twagala kuseeteza mmotoka milioni 2 twagala kutambulako. Olina otulaga gy'otambuddeko yewa experience by'ogenda okuteesa obijjawa. Ekisembayo olina okuba ne health insurance certificate nga bwe tukyagaliza ne bannayuganda abalala mwenna. Tetujja OMP kulabirira tukujjanjabe tukutwala Amerika essente y'omuwi w'omusolo nammwe bannayuganda. Olina okulaga nti weesobola n'ebyobulamu obyesobolera. N'ebigambo ebyo nja kubagamba obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti kyeki. Olina okuba ekyokulabirako ebyo by'oteesa ng'obiri obiteeseze bannayuganda nabo babibeere nga bifuuse etteeka. Tonsabiriza ssente sinze nkuzaala. Omuntu olina kukola twagala babuulira ebyo bimina okuwulira si bye mwagala. Abantu muyige okukola teri luseke. Londa omukulembeze sebyo byakuwa. Weewaawo olwo nno mufune abakulembeze abatuludde abasaana Uganda ekule. Bino tubikolera baana baffe n'abaliddako. Mmwe temukooye enguudo embi. Enguudo ebi kitegeeza temulina polisi ya nguudo. Twagala enguudo nga zirina leeni ekitone ennyo 2 abobuboda we bayitira oba taxi walina okubeerako insurance oba emergency exits n'ab'ebigere be batambulira. Naye gana amakubo ge muyina abakulembeze be muyina ba kibogwe. Tugamba londa omukulembeze asaanidde. Nze Luzi bonneesiga sizze kulya. Nina byendya Torosala afumba. Sizze kulya. Tonnondo olw'okuba kulya. Kujja nga waliwo alina kyambuuza. No problem. Omuddamu omubuuzo ogwokubiri oyo alina akalulu aka omubuuzo emirundi 2 semusansa okulaba. Nze neesimbye ku mukama wo katatonyize bunyiizi. I have not come to eat. I have something to eat. I am a businessman and I'm an entrepreneur. Elect leaders that are having the patriotism to this country, that are tired of seeing gullible leaders that pass laws that are not fit for the citizens. I have a few reforms that I really want to start up with when I become a member of parliament, and I believe they are due. First of all, we should appreciate whatever the government has done so that we add on our voice. The purpose and these intentions of criticism, blame games, they should end. This is the time to build and add on what our elders have done. I believe I have traveled enough
I have worked enough independently, and I believe what I'm going to do is benefiting you, the electorate. I have not come to benefit, but I love my country. Why have you decided to come in Kampala and stand your home pitch? Is it intentional? No, last time I stood as a member of parliament, Mityana, those people are they are criminals. They extort to the core, to the bone. Who are criminals? Mityana electorate, women, children, sports people, they cheated me. They ate everything of mine, liars. This time around, I stay in the city. I work, I have businesses in the city. This time around, I say, let the village people, I believe even they are backward. Let them be led by the same people. I am a city born. I am here to stay. That's why I have come to Kampala.